ta esituka netuuka waggulu kiba kirina kuba. Kati ne tugendako mu kubala olusuku osobola okukola nga bizinensi. Abavubuka nandibasabye bwe muba munoonya bizinensi onoonye ekintu abantu kye bayinza okusula nga tebalidde. Mu bulimi wali bizinensi. Oli bwagamba nti bwe mbanga siridde ettooke mba siridde mmere. Bw'ate omubuuza ate oli omuceere nti ate yo mmere, eyo ye bizinensi yandisoose. Bw'oba oguze ettaka lya wantu n'omanya nti omuntu ateeka okulya ettooke, eyo eba bizinensi. Ojjaku nga toyina ttaka. Waliwo ebirime bino ebisookerwako bye mulima nti nalimye nakati nalimye ki neeyazisa owantu. Bw'olowooza oggula ettaka wandiguze ettaka n'osimba olusuku. Wadde nga nabagambye n'emmwanyi temuyinza gyerabira kuba ati bw'obanga tolunda ejja kukuwa obukuta bw'onossa ku kitooke. Kati bwe tugenda ku muntu alina waalundira nga mulunzi gw'osobola okusimba olusuku lwokka naye ate n'olowooza okulunda okwongerako ku bisolo byo okulema okuteekawo ensawo ate nga yakunoonya bigimusa oba kunoonya nakavundira. Kati ekikola ekimu bwe tukibalirira kifulumya enkota 3. Bw'osanga owagimu n'ogendanga wano entebe ettaka ly'entebe awo bambagaya ne beebuuza ettaka ly'entebe. Nasanga omukyala nga ku kikolo ye akkiriza n'amatooke 2 ne gakola ki nanga Ms.Muwanga bulijjo tusomesa ebitooke naye nzaaga nga 2 ngaleka ne gassa. Kati ku sayizi eyo onoosonyiwa namenya amateeka ago animugaato wamenya amateeka ekikulu kye wali onoonye wali okikola ki okifunye. N'ebitundu ebirala ebirina ettaka erabika nti liina ebiribulamu manya nti enkota 3 ku kikolo. Enkota 3 kikolo gye mitwalo gy'ebiri. Kolerera kukola kisingira ddala emitwalo 2. Bwe kiba mitwalo 2 kiba kitegeeza nti ekikolo kyagalako emitwalo 6 omwaka. Naye omwaka ogusooka tojja kufuna mitwalo egyo 6. Ojja kufuna keegi ate ng'ogifunye oluvannyuma lwa myezi 13. Nja kweyongeramu omwezi ogwo. Kati emyaka eginaddako manye nti noonya emitwalo 6 buli kikolo. Bw'obanga olimye lusuku lulwo lwakulya era oba ofuna kuba omanya nti nja kusevinga emitwalo 6 ku ludda olw'okulya ng'emmere nze njeeriiridde. Kati ne kitegeeza nti bwe tuba tubaze eka byebikola 1,400 kati awo tukubisaamu emirundi 4 tuba tugeze mu miliyoni 24. Kati ate bw'oba oyagenda ddala kamasho wandirimye gonja oyo gonja takubirayo. Gonja ayinza okugatta emirundi oba emeka kubanga enkota ng'ogyeko ebitundu ebirala bye bali mu kukipula naye nabagambye bayiga obwegasi. Oli yangamba we Fort Portal naye enkota ya gonja bagigula 8 ewaabwe naye ng'ate wano e Kampala bagulako 8 ku nnimiro za wano tayinza gifuna wano 8. Kiba kitegeeza wano ku nnimiro bw'aba agenzeeyo ajja gijjayo ku mitwalo 3.5 kubanga kye tubala buli munwe gwa gonja guba gwa $250. Kati tewaliiwo gonja afulumya minwe gikka wansi wa 15. Bw'obanga obaze gumu ku gumu oluusi egimu gisinga nawo. Kati ebeera wakati w'emitwalo 3.5 n'emitwalo 4. Era omugaa nze mbala minwe ebisingi 250 ng'ompa sente zange. Oyinza okuba wateeseteese ez'okumusalirako oba ezo naye nga tewali ne bw'abanga abaze bubi waakiri omufunamu emitwalo emeka ku nnimiro oyo gonja. Era wogidde wano
bamutusabye ne ngamba bannange tugenda muleetera waali ngenda kusimba gonja abamu banyiize lwakuba nti bw'ajja mu Kampala omuntu bagumuguza siringisi 1,000 eminwe 2 siringisi 12 nagayinga nina ettaka ewange nina ettaka ewange nyiize nzizeyo kusimba ki kati oluvannyuma lw'okunyiiga okwo naawe omuvubuka anoonya ssente ate gwe waninyize n'okusinga ki nti emirimu gimbuze waffe waliyo ettaka ngenze kusimba gonja ayati omanya bwe ziba enkota 3 omwaka emitwalo 3 n'ekitundu ezo ze ssente mmeka 11 n'ekitundu kati awo kubisaamu emirundi 10 4 ojja kubeera mu bukadde obugwamu naye nga tebukka wansi wa 30 buli waggulu ate nga tewali ajja kunoonya nti lwaki walimye gonja mungi oba lwaki omukola nga business ezimu bwe zikola ki bwe ziri olinaga landlord yanonyeeko nti ate layisinsi ate biki kyekirungi mu byobulimi kati awo bwe tuba tumaze okukibala bwe tutyo ne bweba endu yokka gwe ssebo ogendewo omuntu okugjayo endu oba toyina ssebo 3,000 mu 5 oba 4,000 togijjaayo kitegeeza nti endu zokka zisobola n'okulabirira abakozi oba ogimuwadde nga bonus oba mujja ssente z'omusasula kubanga ekitooke nga okitemedde bulungi ekyagonja kifulumya endu zibeera mu 9 kuba kizaala nnyo bw'oba tokitemedde ekyo ekitooke ekitazaala ne bw'okitemera kizaala nnyo n'olekako bw'olina okulekako abasigadde n'otunza kuba bangi nnyo abaagala okukola ki eyo bizinensi ekyayokya kuba tewaliwo abamutyo musimba bagamba nti simanya ayina ebisiraani naye nababuuza nti waliwo ekisiraani ekisinga obwavu kuba mukubalidde agenda kukuwa ssente kati mpozi nga okufuna ssente kyekisiraani naye sirabawo kisiraani kyonna mu byonna bw'obanga owulira waliwo abagamba mbu ayina ebisira kitegeeza oyo teyamusimba genda ew'omuntu amusimbye ng'amufunyeemu omubuuze bino bye bagamba bituufu awo we tuba tutandika okugenda ojja genda okumaliriza nga okoze olusuku nga bizinensi bwe tubalaabalamu abantu abafuna omusaala wano ne ssente ze babawa omwaka gwe n'ogamba nti nze njagala obukadde bwange oba nabubala buli 40 n'ezigwamu obwagonja wakati wa 3 mu 5 8 bwe wati sisuubirawo wano mulimu gusobola kusasula bwe gutyo n'olwekyo gwe ayina mukadde we mu kyalo eyo ayina ettaka lyakuwadde mulimu ditema poloti mukanye ng'abooluganda mugambe katukoleko purojekiti eno tunaafunanga mwaka ssente naye kati mumala odditunda ne mugenda munoonye abaana abakama bammwe bw'atakusasudde lwojjukira nti kale waliwo ettaka lye mwakola ki lye mwatunda kakati ekyo nakyo tulina okitunuulira kati tulina eddagala lino abamu bwe bawulira kampuni z'ebyobulimi aga nti mbuulira edduuka lyammwe we riri mbuulira ofiisi weekola ki nze abantu bagasina ofiisi nina maka ga kampuni kubanga tosobola kuteeka nnimiro mu ofiisi era erina kuba waka oba weefaananyiriza owaki owaka omuntu n'omugaa ati security yeekutawaanya wandibadde n'embwa nga n'embwa agikola ki naawe ogirina tyawe wandibadde oteekako olukomera bw'obanga olina akadimiro ku katono okatadde mu kibuga nga n'olukomera lwa lwalukola ki alulaba kwega bw'atuuka n'ebibuuzaabuuza biki bitono kale mu maka ago ge gamu era bwe tukolera eddagala lino tusangibwa mu kitundu kye bayita Mpugwe kiri mu Mukungwe eyo era kye kitundu mwe nasooka okukolera research n'okujja eddagala lino mwebaze bannamukungwe nga tutambula lusuku ku lusuku obukazi obukadde obwo bambi abamu Katonda yabatwala abalala bakyaliwo okusinga baali nga bakadde basanga mu myaka 65 n'okugenda waggulu tewaliiwo
wa myaka 4 wa myaka 3 yambulirayo wadde ekikolo n'eki ekyo nkyogedde okubalaga eyo nti tuli bubi era abaana bamwe baba bali mu kusoma science afaana bwati bandikoze okunoonyereza ku bakadde abali mu byalo eyo nga tebannaba tugendako ne babaako bye bakola ebifaananga lino nze leero nkoze eddagala lya bitooke gwe nkyoyinza okukola ate eri ekintu ekirala kati awo nga tutunuulidde ensonga eyo twasobola okufuna eddagala lino nga liva mu bikola eby'emiti ate era nga tugattamukko n'ebiva mu nsolo zaffe kyekikulaga oteeka okuba mulimi oteeka okuba muki mulunzi sijja balimba n'omusulo mweguli naye ndowooza omusulo tegutta nemubeeramu ebikola ebiva ku ttale ebimu bikozesanga eddagala kati ekitooke emyezi 9 gye kimala kikuwe enkota sijja kukisa nti mulimu ebikola ebibeera muno ng'omukazi abikozesa mu bbanga ery'emyezi 9 nga asemberedde okukola ki okufulumya omwana mu nsi bwe bibanga tebimuttangako n'omwana we eddagala lyo terigenda kutta muntu ekitaga nti terikosa buki kati ate bwe tulisa ku kikolo ky'ekitooke kwennyini ogenda okumaliriza nga ettooke lyolidde nalyo ddamu kati watyanga oyina maama eyo oba mukyalawo ali lubuto naye ng'ebikola ebimu bye yandibadde akozesa agenda bisanga mu ttooke lyagenda okulya tolaba nti okukozesa obutonde kya mugaso nnyo awo kye tuba tugaa tuddeyo ku nnono tukozese obutonde obutwetoolodde tubukuume ate tubuggyemu ebintu nga bino lino liyitibwa banana plantation mix emirundi 2 omwaka lwe tulikozesa likola ku bikolo 8 eby'amatooke byebitooke 2 mwaga kati bw'okozesa emitwalo 5 sizoni eno n'emitwalo 5 sizoni eddako gy'emitwalo 10 n'obiteeka ku bitooke byo 2 mwameka n'ofuna enkota 2 mwameka eddagala lino lya bbeeyi n'ogenda ew'omusawo n'aggamba endyayo nnungi bulijjo ojja ku check-up naye mbuulire ennaku zino wakyusizaamu mu ndya biki byolya awo tetuseevinze waliwo byogula nga bya layisi nga biggwera mu bbeeyi kale nno ate we mbakubiririza nammwe mufuuka abayiiya kubanga bino bye mbasomesezza bikuzaayo ate n'otakula omutwe n'ogamba nga omusajja kayogedde ekintu ekyo nalabanga jjajjange ng'akola bw'ati kati ate ne tunaasisinkana nze naawe ne twogeramu ojja kwesanga nga tutufunyeyo ekikola ekirala kye tukola ki kye tugattamu olaba nti tuzzaawo obutonde Katonda bwe yatuwa n'okubukozesa n'obuvunaanyizibwa n'okuzuula nti omuti oguli awo wandibadde ogukuuma ekimera ekiri awo ekiraanda nakyo wandibadde okikola ki kuba kyandiba ekigimusa lyandiba eddagala erigenda okuvumula n'okutaasa ku ndwadde ennaku zino ezitawanya nga kansa alusazi n'ebirala bingi n'amaaso oluusi tetukyasomanga naye ng'ate amaaso ddagala lituli we tubeera kale nno abaagala eddagala lino abaagala obukugu okunneebuuzaako abaagala endu z'ebitooke kubaka tulina nnyingi mu beesomeseza abalimi abamu be bagamba nti sigenda kuyingira mu bizinensi yandu naye ezange bwe bozaagala zinone obusente onoobumpeera abakozi bange ku faamu kuba nabagamba nga ezo sente muzireke zifuke z'abaki z'abakozi naye anyumirwe atemere ekitooke kino akitemere bulungi kuba amanyi kijja kuzaala bwe kitwaleko enkota yakitwaleko ki endu olaba nti ogabana okwo mujja kusobola okuzaawo ennimiro zaffe kale nno ne mbakubiriza aneetaaga ennamba y'essimu eri 0756 13 28 35 ne 0776 13 28 35 tulina n'omukutu gwa WhatsApp bwe tukuteekako osomera bwereere oba olina obulwadde obukusiiwa obw'ensuku eyo okwata bukwasi ssimu yo n'okwata ekifaananyi ky'ekitooke n'okikanyugako nti ssebo
buno obulwadde bunfuukidde ekizibu jangu nnyambeko tubukole ki tubutwalaganye nga nkuddamu watali nnusu wadde n'emu ku ddatawo ne ku ddata wange kyobola abantu bwe tufuna ssente wano ate nga tuzikozesa ebintu ebifaanana ng'ebyo tuzzeewo obutonde ate n'ensi eyeeyagaza n'obulimi obujja okuba obw'amagoba era obw'amakungula agamatiza ate nga bubeerera omuzungu oyo tuddemu tumwegayirize ng'afukamidde ng'ayagala tumuwe ku bye tulya okubeera abalamu era n'okuwangaala okumusinga bwe tutaakikole talina kyatweguyaako mpozi okugamba nti lwaki bino tebivaawo ensi eyo nayo nenjeddiza twefuula ab'omugaso tujja kubaleetera okweddamu okugamba naye abaddugavu bano tukyabeetaaga bwaba bakyawangaala otutusinga tukyalina bye tulina okunoonyereza lwaki bawangaala era ojja kumaliriza tujja baguza bingi naffe tubeere nga tufuna ku ssente bwe tuba tulikozesa akadomola kano kankitwale nti konna ŋŋenda kukakozesa bwe mba ŋŋenda kukakozesa ntabulamu obudomola bw'amazzi bubiri mu budomola bw'amazzi mu kadomola k'amazzi ak'eddagala mu kadomola k'eddagala kuba kano kadomola ka ddagala liita 5 kitegeeza ngenda kusaamu liita 10 emu kaakati eyo lyemmantabudde lisobola okunnyika ebitooke bigenda kumalamu essaawa 3 ekitono ennyo enkolokolo eno kyekikulu okunyikamu kati eddagala eryo ojja kwesanga nti ekitooke kino kijja disika liyingire munda bwe liyingira munda bw'okisimba tewali kiwuka kyetaatala kusemberawo kubanga ekitooke kiba kinywedde eddagala kikkuse kati ng'okimala ng'okitwala ng'okisimba mu nnimiro kati kitwale kino kyekinnya kyaffe ekinnya kino bwe kiba tukisimye tusima fuuti 3 obugazi okuka wansi fuuti 2 kati bwe tumala ntufuna obusa ebbaafu emu kye lwaki nabagambye bannaye mulunde oba kalimbwe ebbaafu emu ekimu ku byo byoba ofunye ano n'obukuta bw'emmwanyi busimba naye ekikulu kiri kimu ate bwo bulina kumala kutoba kutandika kuseerera era ebbaafu ki kwega buli kintu ekisobola okuvunda yandibadde ebbaafu ki n'ogigatta n'ebbaafu emu ey'ettaka ery'okungulu gye tuyita top soil n'olisoosaayo bw'omala odisoosaayo toteekayo kitooke tetunnaba sooka oyongereyo ettaka eddala nagambye okukawanzaadde fuuti 2 n'ekitundu kati buli tuteekamu obusanga butabule n'ettaka ekinnya tekinnaba kubaako wekyabadde okuzzaamu ettaka ate tugenda kwongeramu era ettaka eddala tulekeyo akatundu ka kitundu kya fuuti ak'ekinnya akatajjudde tugende wakati mu kinnya mwe tutadde ettaka tusime tuke inchi 6 inchi 6 ezo oba ozitunuulidde kumpi zenkanankana n'obuwanvu bwaki bwakatooke kano kubaze zino fuuti ez'omu seti ez'abaana zibayina ze centimeters 15 oba fuuti hafu ya fuuti kati bwe tuba tuteekamu ekitooke ekyo tukiwunzika bwe tuti banywera babuuza ati lwaki tuwunzika ekitooke ne mbabuuza bw'oba osimba muwogo ng'oyagala abale omukola otya bw'omuteekayo ng'omusimbye abala naye wano lwasinga okukola ki kati ekyo kiddamu lwaki ebiseera kati sinakuddamu ekyo kiddamu lwaki mu kusooka abantu balowoozanga nti ettooke erisooka likuwa ebiwagu bitono kituufu bw'oba okisimbyeyo kisimbye bwoti bw'okyebasa bwoti buli owali olugogo eba nnyingo kitegeeza nti engogo zino bwe zigenda zivundira mu ttaka wansi emirandira gijja kuba gikola ki gifuluma buli wabadde ennyingo okibika kyonna kaakati wano tekijja kufulumira wano kuba ne bino bigenda kuvunda kijja kujja kibotolere wano ate bwe kiba kibotola kijja kubanga nakyo kigizeemu kano kati obeere n'emirandira egyavudde ku nkolokolo nakazadde
ey'akantu kano akakoze eki ate nga nako mu kukola bwe kati wansi nako kafulumiza emiki kati obungi bw'emirandira wansi bwe bungi bw'endagala kuba tutuuka kanyomero nti n'endagala tetuziggyako okuggyako nga lukonose bukonose kuba obungi bw'endagala bwe bungi bw'ebiwagu kati awo ne mmaliriza nga ngamba oyo awakana awakanira bwereere nti ettooka erisooka terisobola gejjanga agaddako nkugamba nti kituufu naye ate si kituufu kituufu okusinziira ku nsimba bw'oba oyimiriza bw'oti kiba kituufu bw'obanga ogalamiza bw'oti kiba tekiba kituufu ti olusuku tulwagala mu myezi 13 nze mbe nga ntandise okulya gwe goberera ekyo ekisinga obutuufu kuba bw'onoogendera ku biri bye bagamba waliyo n'olusuku lwe nali nsisinkanye nga lumaze emyezi nga lumalidde ddala emyaka egi naye nga lulinga ng'olw'emyezi 7 bino ebintu bye tuyiga n'oweewange eka yaganze ebyange mbyagala bisimba nga mbisimbye ekyava munaga naye nga ate bivaako obutooke butono gwako okuvaako banene ne mugamba nti anti ebyange mbisulika kati ompangudde kuba nange njagala binene kumaliriza kyoyagala kisinziira mu nkola era kino bw'okissaamu kibuliramu bwe tugamba akantu ka bwe ziba yinki 6 ez'ekinnya zijja kuva wano okutuukanga wano n'obugazi zoosima muki mu kannya kali si bwe kiri kale kitegeeza nti bw'onookatuuzaamu kajja kubuliramu kati ozzeeko ettaka bw'ozzaako ettaka kajja kufuluma nga kalinga bw'olaba ekikonde kino bwe kiti nga kuliko eno akantu waggulu akakoze bwe kati ate nga kituse kyaki kigazibwa kyasa ettaka bwe kiti ne kifuluma kati ne kitandika okuwanvuwa ne kifulumya endagala zonna ne ziggwayo so nga bw'osimba ng'okisimbye teziggwayo kitandikira wakati obanga akigambye tandikira wennakukolera ki wennakugira ku maama woba otandikira nejjukira bw'okigamba nti tandikira awo waliwo n'okudda emabega olw'embeera neyo kitataaganywa okukiteetako ebiki ebiwundu okisazeeko waggulu okisazeeko emirandira kirina okudda emaki emabega kijja kusala ebiwagu kikusale ne sayizi wansi 2 kitundu wano obugazi fuuti 3 olususu olusooka bw'onooyunja 3500 nsuubira ogera zijjamu emitwalo 3 n'ekitundu ate nsigaye nga nkyakubanja wadde bwe mbabanja temusasula naye olusi munsasula kuba munsabira bwe tutuuka ku bulwadde n'ebiwuka buli oli bwawulira obulwadde n'ebiwuka mu lusuku alowooza omutima asula gulowooza farm supply muli okuki okumpi kituufu okugirowoozaako naye tulina okwerwanako munneerwanako za mirundi emeka tulina esooka okusalira kuno olusi kutulema ne tutasalira mu budde n'ogenda okukikola nga kayovu yayingidde dda munda bw'aba yayingidde dda mu kitooke ekigenda omugjayo liina kuba ddagala oba okumutta bw'otamutta ekyo agenda kiyingira akikose amala akose n'ebinaakola ki n'ebinaddako kati lino eddagala werikola ki werikutaasiza kyerikutaasa lino kutta ki kutta biwuka teritta biwuka byokka kale nno kambabuulire nalikola nga lyali liyina kugoba bulwadde bwatoduula mu lusuku research entuuzizza wano wesanditudde nagikola ku banana bacterial wilt temusigaza ndize ennaku zino akawagu bw'ogenda mu kyalo bakaliira ku siringisa 2000 ak'omu tawuni wano mu kibuga 5000
naye oba mugagga nnyo. Kaakati kye tulina okumanya nti bwe kituuka ku banana bacterial wilt, ekitooke okirabye kirwadde, ekitooke ekyo ekirwadde oyina kijjawo bw'oba toyagala kalwadde ako kaddemu kulabikamu ku kikola ekyo. Jjawo ekirwadde ekitooke ekiraze obubonero. Wabula mu kukijjawo kigenda kutegaakategaaka nti bw'osimayo enkolokolo yonna ogimalayo ne bino nabyo bijjaggabana. Kubanga enkumbi kino kyekutte ku kinne waakyo, ng'ojjayo enkolokolo ogimaleyo olekawo ebbwa naye ng'ate liyingiddemu n'akaki. Kati ffe kye tukola enkolokolo yonna togijjaayo, owaatako kino ekitundu ekyawa ekyowaggulu. Obutateeka bbwa ku kiri kigenda kukola ki? Kati eno enkolokolo n'ogitemaatemamu, funa akambe funa jambya n'ogitemaatemamu. Kati ogitemaatemamu ekyo kigenda kuyamba eddagala lino bw'ona oliyiwako okuyingira munda. Onfuna bulungi? Kati bwe linaayingira munda ekirungi tewali kitooke kifuna banana bacterial wilt okuggyako nga kifunye ebituli munda. Kiba n'ebituli ebyasooka okuteekebwamu ebiwuka nga kayovu. Kati agamabwa ge gaba gaavaako okukwatibwa wilt, olw'ensonga nti amabwa ago gava ku biwuka ebiba byajja okwewogoma mu bituli biri, naye nga byava mu lusuku olulala. Kati bijja okuyingira binoonye omwo, obulusi okuzaaliramu, oluusi okukola ki, okukolamu n'okwebakamu. Kati ng'osanga obusiisi muki, kasitola obusiisi nga bwambuka ekitooke, manya nti busula muki, mu bituli biri kayovu byakola ki. Naye olina okwebuuza obuwuka obwo ate buvaawa, era buva mu nsuku endala, mu bitooke ebirala. Kati mu buwuka obwo obujja ne bubeeramu, osangamu obuba bwabanga bwajja n'obulwadde ne buyingiza mu kitooke. Kyekyo lwaki endagala ziraze. Kitegeeza nti oyina okusala amagezi nti obuwuka obwo bufa. Ate bwe mubaamu n'amagi g'akayovu aganditambudde ne gakutula ne gagenda mu biri ebigenda okusala, nabyo bikola ki? Nago gafa. N'ebivunyu ebivaamu kayovu bifa. N'akalwadde kali kennyinnyinyi kakola ki? Kafa. Bwe tugamba akalwadde kafa katya, obuwuka obukaleeta kyekikulu bwe bulina okuttibwa. Ne ku ndiizi kikola. Kati n'okwata eddagala n'oliyiwa ku nkolokolo, n'omala n'oliyiwa ne kuki, n'oliyiwa ne kuki, ne ku bitooke biri byennyininyini ebisigaddewo ng'omaze okusalira bulungi. Kati awo oba omaze. Kati ebisigadde kwe kunoonya kaayitawa, kuba ekyo kiba tekinnaba kuggwa. Ekyo kugamba nti omulabe mulabye mugjeewo, olina okubuuza nti yasibukawa, n'ojjukira ensobi z'ozza okolawa nga mulimu zino: okusooka, okuleka omuddo okumulisa, ennimiro n'ezika omuddo ne gumulisa, wabaawo ebiwuka ebijja ne bikyalira ennimiro, awo kajjirawo. Ekyokubiri, oluusi tuyunja n'olekako ekiteteme nti kigira kikyaliikiriza ki abaana, awo kakulina kayitira eno waggulu ku kiteteme ne kakka wansi, kayingira nga kayingizibwa ebiwuka ebiba bizza okuzaalira mu kiteteme, awo kitandikira okuvunda. Era buli aleka ebiteteme mu lusuku kizibu nnyo okuwona akalwadde ako. Kitegeeza yunja kikole ki? Kigirewo ddala. Enkolokolo gibajje ogijjeko ako waggulu, osigaze kitundu kireo kiriko emirandira kyokka, kye kiba kisigalewo wansi. Teekako evvu, bikka. Naye bw'osanga nga enkolokolo eyo mu kugibajja kuliko agantu agaddugavu n'agatulituli, evvu terigenda kuyamba, tojja kumalako. Kuba ekigendera ky'okusaaka evvu y'enkolokolo eyo ekuvunda nga tevundiramu biki, biwuka ebiba bigenda okujja ogiyingiramu. Naye waliwo ebiwuka eby'emputtu nga byayingira dda mu sisitimu ng'evvu terijja kutuuka munda, awo weetaagisaawo ki? Eddagala lyoyiwako kungulu ne likka ne libitaata ssebo tusangibwa Buddu.
Erinnya nze Muwanga DISAN. Ndi musajja munnabuddu